Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi gomunanga akedde naffe olunaku olwaleero olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi tubala 17 omwezi ogwa April oba kafumula mpawu mwaka 2024 nkubuuzaako yonna gy'osinzidde okuba nga otulaba atulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo omulimu gw'okola gwa ttendo gwa maanyi nnyo nkusiima gwateekamu obudde ateekamu data bambi weebale nnyo weebalire ddala tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV kwe tuli nnyo okubanga tukuweereza so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda nsaba subscribing nsaba liking pages zaffe tusobola okubanga ate
tutambulira wamu. Olunaku olwaleero ngenda kubanga negatibwako munnamawulire omukuukutivu ono nava ku Radio Simba Femme Mwefe era nga omwami ono ye Ernest Kayanja. Tugenda kuba tutunuulira nsonga z'abannamawulire bimu oba biki ebyo ate ebireeta munnange omulimu guno okubanga emirimu kati gikolebwa mu ngeri ya kiboggwe, mu ngeri etali ya bugunjufu, mu ngeri eri unprofessional. So biki ebireetedde embeera eno okubaawo, naye ate mu kubaawo kwayo biki ebyo ebivuddemu ate olw'ebikolwa nga bino oba olw'abannamawulire ate okola emirimu gyabwe nga bagikola mu ngeri ey'ekiboggwe. Munnamawulire gwe ndi naye mu studio gwe yagenda okuneegata rather mu studios olunaku olwaleero ate tutambule ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Tutandise mu kikeerezi olw'ensonga zino naziri naye wetulinnya okuba nga tukuweereza era nga ngenda okuba nga nkuyitiramu ku ebyo ate ebikoze amawulire osobole okubitegeera amanye embeera nga bweyimiridde wano mu ggwanga Uganda. Tulina bannaffe abatulabira emitala w'amayanja naye nga ggwe amawulire ogalinda gafunira wano. So ngenda kuba nga nkumenyeramuko ebitonotono oba ebimu ku ebyo ebikoze amawulire wano mu ggwanga Uganda. Ngenda kuba nga ntandika n'ensonga y'abasuubuzi ate abakyagenda mu maaso n'okuba nga beekalakaasa. Okwekalakaasa kwabwe kuyingidde sabbiiti ey'okubiri era nga nno bano munnange ensonga ebaleetera okwekalakaasa gwe musolo ate ogubabigikibwa ate nga munnange n'ensonga ya EFRIS oba Electronic Physical Receipting and Invoicing System gye bagamba nti eno ekitongole kiwoza ky'omusolo URA gye yaleeta ate yakubalemesa kubanga bakola emirimu gyabwe. Kakati n'olunaku olw'eggulo mu kibuga Kampala embeera yasiibye yakawolawola ate nga sayidi ezimu embeera yasiibye ya bunkenke olw'ensonga nti abakuumaddembe okuli abapoliisi ate ne bannamagye babadde bagenda mu maaso n'okubanga balawuna mu kibuga Kampala okulaba nga tewali mbeera yonna ate ya mivuyo ebalukawo. Abamu ku basuubuzi ab'enjawulo abakolera mu bizimbe mu kibuga Kampala bo bakedde ate kugenda mu kibuga kutuula ku mbalaza ez'ebizimbe bino kwe bakolera naye nga go amaduuka gaabwe agasiibye magale era nga abasuubuzi okwetoolola ekibuga Kampala amaduuka gaabwe gasibye magale era nga abasinga tebasobodde kugenda mu kibuga naye abamu ku batonotono abagenzeeyo abo nno bwe batuuse bo batudde butuuzi ku mbalaza kale ne batandika okuba nga bawayamu ekiboozibozi abamu n'okutumya ku byokulya ate olunaku ababenga balumalirako awo. Kakati okwekalakaasa kwabwe kuno kulaga kano kabonero ate akalaga obutali bumativu olw'enkola ez'enjawulo munnange ekitongole ekiwoza ky'omusolo mwe ziyita ate okubajjamu omusolo munnange okusingira ddala enkola ey'okutundira ebintu ku mutimbagano nga bwe njikugambyeko Electronic Physical Receipting and Invoicing System. Munnange bano bagamba nti enkola eno ebanyigiriza nnyo ate sinakindi egenda kubanga yebalemesa okukola emirimu gyabwe. So okwekalakaasa kwabwe kuno kukyagenda mu maaso. Waliwo ate abamu ku abo abalabiddwako nga bakuma ebipiira naye abakuumaddembe ne babaako abantu 5 be bakutte ku nsonga eno era nga bano munnange bagenda kubanga baggulwako emisango egy'enjawulo naye nga tukyali ku nsonga nno ey'abasuubuzi ye mmeeya wa Kampala Central Salim Uhuru naye yavuddeyo n'agenda maaso n'okwegatta ku basuubuzi abakedde okwekalakaasa olw'enkola y'ekitongole ki URA emanyiddwa nga Electronic Physical Receipting and Invoicing System Solutions. Uhuru yategeezezza nti newankubadde ali mu kibiina ekiri mu buyinza ki NRM wabula takkiriziganya ate nakyabasuubuzi naye takkiriziganya naye akkiriziganya n'abasuubuzi okwekalakaasa ku nsonga y'emisolo kubanga emisolo mingi nnyo egiriwo ate nga gigendereddwamu kuzza basuubuzi mu kyalo. Bano nno balinze omukulembeze w'eggwanga kikyagenda okubanga asalawo ate ku nsonga
eno ate munnange gye bagenda maaso n'okubanga beekalakaasa nayo. Kwekalakaasa kuno kwatandika sabbiiti ewedde ate abano nga balaga obutali bumativu munnange nno ku nsonga ez'emisolo emingi gibagibwako, naye nga bo abakuumaddembe bakyagenda maaso n'okutevuunya mu kibuga Kampala okulaba nti tewali mbeera yonna ate ebalukawo. So n'abo abagenze maaso n'okukuma ebipiira ate nabo bagenze maaso n'okubanga bakwatibwa. So ensonga nno ezo ez'abasuubuzi bwe zikyalanda, naye nga yo mu Parliament bwe mba nga mpubyeyo olubu lw'ekigere, Speaker wa Parliament Anita Anet Among yagenze maaso n'okubanga atabukira baminisita bonna abo naddala abakola ku nsonga ez'ebyobusuubuzi n'ebyensimbi, ng'agamba nti bano batunula butunuzi nga abasuubuzi beemulugunya ate ku nsonga nga zino, era nga Parliament yazikubaganyizaako ebirowoozo sabbiiti ewedde. So ensonga nno zino zaatuuka ne mu Parliament era nga zize zikubaganyizibwako ebirowoozo. Speaker yali yasaba minisita oba baminisita abakola ku nsonga z'ebyensimbi n'ebyobusuubuzi okubanga ate bavaayo n'okuwa alipoota ku nsonga eno, era nga alipoota eyo yadde yakwanjizibwa mu Parliament olunaku olw'eggulo. Naye Speaker yavuddemu era eddoboozi ate n'agamba nti talaba nsonga lwaki batuula mu Parliament okuteeseza eggwanga mu kaseera nga kano ng'abantu be bateeseza ate bo bagenda maaso n'okubanga badaaga, ate nga munnange bo abalina okubayamba ate beefudde kyesirikidde mu nsonga abasuubuzi ze beemulugunyaako. Kale ensonga ezo tulindiridde omukulembeze w'eggwanga kikyanaavaayo okuzoogerako oba kikyagenda okubanga akola ku nsonga eno ey'abasuubuzi ate abagenda maaso n'okubanga beekalakaasa. Awo nno nvuddewo ngezeeko mu kibiina ki NUP, omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform ate olunaku olw'eggulo yayaniriza abantu ab'enjawulo abazze okubanga ate abeegatta ku kibiina ki NUP. Kale n'abaako n'eddoboozi oba oliawo n'obubaka bwe yaweereza. Yagambye oba yalabudde bannabyabufuzi bonna abajja gye bali nga basaba kaadi z'ekibiina okwesimbawo, kyokka ng'ekigendererwa kyakwenoonyeza byabwe. Azze nga akyogerako alunye mu bifo ebyenjawulo byabaddengamu ng'akoona ku nsonga eno ey'abantu abajja mu kibiina ki NUP okusaba kaadi z'ekibiina naye ng'ate balina ensonga zaabwe munnange zebatu oba zebaagala okufrontinga. Weekend ewedde oba weekend eno gye twakakuba amabega, abamu ku abo abava mu kitundu omukulu Kagabo kyakiikirira mu Parliament nabo bavaayo ne bagamba nti munaye baagala omubaka waabwe kaadi y'ekibiina kyabwe agikomyewo, kale abenga yeeyongerayo mu makubo ge okukola ebyo byawulira byayagala. Naye nga yo omukulu Kagabo naye yabaddamu n'abategeeza nti kaadi eno ate tenda yayo egenda kubanga eggwako omwaka ogujja, so bamulinde omwaka ogujja mu Gwokutaano kaadi yajja kusobola okubanga agikola ki agibaddiza. Naye nga mukulu Kyagulanyi bwe yaliko sayidi emu ku mukolo ogumu yavaayo n'ategeeza nti abantu nga mukulu Twaha Kagabo tebakyalina kubanga balumya bannakibiina omutwe, era ne bannakibiina tebakyetaaga kubanga ate babyogera oba bamuwa obudde oba bamuwa amatu. So mu kubanga asisinkanye abantu bano olunaku olw'eggulo ku kitebe ky'ekibiina ate bw'atyo nno bwe yabagambye naga nti waliwo abafudde NUP ekkubo ery'okwenoonyeza ebyabwe, era n'agamba nti ku luno ku mulundi guno baakubakaliramu kale okulaba nga bategeera ebigendererwa ebituufu bye balina ate mu kubanga banona kaadi z'ekibiina okwesimbawo mu kalulu ke twetegekera aka 2026. Awo nvuddewo neeyongeddeyo neggulira eddala bannannyini Pioneer Easy Bus bano nno munnange baasabye gavumenti okubanga ebawa obuwumbi 25 nga compensation okubanga ate bano bava mu kifo we babadde bapaakinga ku kisaawe e Namboole. Bano bagamba nti
oba bano bategeezezza nti baafuna liizi ya myaka 49 ate okukozesa ettaka eryo nga eno nno bagifuna okuva mu Uganda Land Commission era nga bagamba nti si baakuvaawo okuggyako nga gavumenti egenze mu maaso n'okubanga ebaliyirira obuwumbi 25. Kino kiddiridde Speaker wa Parliament okulagira ate bano bonna nno munnange oba bano aba Pioneer Easy Bus Company okubanga bamuka ekifo ekyo nga emu ku nteekateeka eriwo okubanga baddaabiriza ekisaawe ky'e Namboole era ng'omulimu guno gubadde gutambula kasoobo okusinziira ate ku ngeri gye baali oba ku ngeri gye gubadde gulina okubanga gutambulamu. Wabula minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ggwanga naye yavuddeyo n'akoona ku nsonga eno n'agamba nti aba Pioneer Easy Bus ate gavumenti ebabanja munnange ekisaawe ky'e Namboole oba obukulembeze bw'ekisaawe ky'e Namboole oba obukulembeze obutwala ekisaawe ky'e Namboole bwe babanja $1,57,000 munnange nga zino ezo za kusasulwa olw'ensonga nti babadde bakozesa ekifo ekyo bwe babadde nga bapaakinga. So ensonga nno ez'ekisaawe kya Namboole bwe zityo bwe zikyatambudde. So aba Pioneer Easy Bus Company nabo bakyagugubye olw'ensonga nti nabo bagamba ettaka eryo balinako liizi ya myaka 49 naye nga sipiika yabadde alagidde nti baasi ezo zonna ezitakyakola zibe nga ziggyibwawo awo ezipaakinze kale basobole okuba nga baddaabiriza ekisaawe eky'e Namboole omulimu gusobole okuba nga gutambula bulungi nnyo. Naatera okuba nga mpozeka updates zaffe ez'olunaku olwaleero. So okugenda okubala abantu munnange enteekateeka eno nayo ate egenda kubanga etandika butereevu nnyo naye nga mu bitundu by'eggwanga ebimu kale batandise okuba nga bateekateeka abantu okubanga bababala naye nga ensonga eyo ngitadde ku bbali. Okusika omuguwa kwabaluseewo ate ku buyisiraamu bw'omuzikiti munnange ogumu ekabalagala oba ku Masjid Kasim nga abagoberezi balumiriza abakulembeze ate okweremeza mu buyinza ko munnange n'obutawa bukulembeze bwa kibuli kitiibwa ate nga bwe butwala omuzikiti guno. Wano wabaddewo okusika omuguwa era nga gye byaggweredde obukulembeze obwabaddeko bwayiriddwa kale ne babanga balonda abakulembeze ate abajja naye nga kino kyagenze mu maaso n'okuba nga kikolebwa nga waliwo okuwakanyizibwa okw'amaanyi wakati w'abakulembeze ababaddeko ate n'abagoberezi ababadde babavunaana olw'obutassa kitiibwa ate mu muzikiti gw'ekibuli nga guno nno gwe gutwala omuzikiti guno gwennyini ogwa Masjid Kasim guno gusangibwa ekabalagala. Updates zaffe ngenda kubanga nzikomyawo tugende mu kuwumulamuko katono nnyo. Bwe tukomawo Mighty Drive tugenda kubanga tweyongerayo naye omugenyi waffe olunaku olwaleero ajja kubanga atwegattako kale tutambule ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Tugenda kuba twogera ku nsonga ez'abannamawulire bw'otunuulira enkola y'emirimu akadde kano. Bannamawulire bangi nnyo emirimu bagikola mu ngeri ya kibogwe mu ngeri ate etali professional n'akamu kale nga gwe tuyina oba agenda okuba nga atwegattako ate omukulu ono munnamawulire omukulu Kayanja akola ku Radio Simba FM mwefe agenda kuba nga atwegattako tube nga ate tweyongerayo n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Soka tu breaking mu katono nnyo then ate Mighty Drive tujongereyo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.